Mbeera eri etyo owulira otya? Si bubi nnyo just kati kufuna maanyi. Mbadde munafu nnyo. Nyinamu kubanga gwange bamuyita Barnab gwentera okutuma n'anyambayambako. Naye era ne wano wendi waliwo abakozi bangi baba bayamba. Awo nazeeyo kufuna bed rest. Amaanyi weegali just nyina okwewa time mpikingire ddala. Abayimbi bo bajja ne bakukyalirako ne baproducer banno? Abamu banceekingako. Kokofinga Makalosi n'abamu Gera naye watusuubiza n'otugamba omukulu Edirisa wamuwuliddeko mbu agenda kujja, yatuuka wataatuuka? Kuba abasinga bakumanyira nnyo kale akayimba ke wamukubira kasita. Yampeereza obubaka, yampeereza financial support awo. Yalina gy'alaga emikolo ndowooza. Waliwo amawulire agatandise okutambula, nze nnyo okikubuuza naye kankikubuuzeko kikiryalinge. Waliwo amawulire agatandise okutambula ku babbulooga abamu nga bakubika. Abantu bano obagamba ki? Well, simanyi kyosaaba bagambe ne kati mbagambe ki? Baba bakiraba. Oba bakola kituufu oba tebakola kituufu. Kubanga tosafulumya ekintu nga tonoonyereza. Kubanga bw'oweereza amawulire nga mafu, then abantu bayinza obutaddamu okuwuliriza amalala. Waliwo ebifaananyi bino ebisatulatinga ku mutimbagano, tetumanyi gwe yabyekubisizza. Bw'oba osazeewo okulaga ensi ekintu bwe kiri, kirage. Ate mbadde mwagala nveeyo mbalage nti nyina siriimu naye nnyirira. Obeera inspiring abantu ofuna siriimu. Kati mindset y'abantu abasinga bw'ensi njagala giraga nga nnyirira, naye kati ate ng'olina ebizibu ebikutuulidde. Ssente zino ezikujjanjaba ozijjawa ng'ate already oli wansi? Era abantu babadde bantuukirira nga bannyamba. Bantu ba bulijjo. Enamba eri 0784 859 9532. Didi March Mucho. Embeera nga w'ogiraba just simbi, era nga sometimes aba alumizibwamu, ayinamu ulcers, nga yeetaaga kusonda maanyi. Omuntu ayinza okubeera eyo ng'ayina golo ye gy'atunuulidde, naye nga ffe tuba tutunuulidde story ya Katonda, kuba Katonda ye film star. Yaleeta Didi era y'amaanyi gy'amutwala. Kati oli ayinza okuddayo n'ayogera story ze biki, naye nga ffe tusaba Didi agenda kuba bulungi era akyakolera eggwanga lino ebintu eby'amaanyi. Era n'abavuddeyo okutuwa obuyambi tubeebaza. Eddie Kenzo, Kokofinga n'abalala muveeyo tuyambe producer.